الله أكبر. المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والنور والفسحة والسرور والبهجة. Weewaawo ndi munaku nnene nnyo ey'okufiirwako abazzukulu bange ababiri, naye ate mu sayidi endala ndi musanyufu olw'okuba muzze okungumya mu kizibu kino kye ndimu olwaleero. Ebintu si byangu kubanga abaana abo boolaba awo nali nabo wano ku lunaku lw'omukaaga ne bava wano olwa Sande ekiro ssaawa nga 5 ez'ekiro, era ne bansiibula nti jjajja weeraba. Naye kyankubye wala bannange, mujja kunsonyiwa, nandibadde njogera ebigambo bingi, naye ku kye nalabye n'obwedda gye mpita bannange si byangu. Twesabire ate twekwase Katonda waffe. Naye waliwo ekigambo kye sisobola kuleka, kye njagala mbakubirize bannange. Buli muntu agumire mu ddiini ye mwabadde. Muve mu ddiini zino empangirire ezize n'ebintu byazo. Ndowooza mbeera ku leediyo wano mukiraba bulungi nti ono pasita asibye abantu ku njegere, ono pasita awanda abantu amalusu, ono pasita akuba abantu embooko. Bannange batuleetedde obuzibu bungi, era obuzibu buno bwonna omukyalo oyo okufuna eddalu okusookera ddala okumbulya wano nga nti muka mutabani wa Lalusi bankubira nti muka mutabani wabadde agenze wa pasita Gundi Tomu e Kampala n'abaana naye agwiriddeyo eddalu era bamusibye ku njegere. Kaakati mutabani wange n'asindika muganda we n'amugamba gw'oli e Kampala, naye baŋŋambe Gundi alibadde wa pasita Tomu, gendayo baŋŋambe nti agudde eddalu. Muganda we n'agenda era ne badda bonna awaka, n'amuleeta paka wano mukono, n'abeerawo okumala ennaku ezi. Muganda we n'atugamba, era nabuuza nakubira n'ono luli ku lwokubiri, ne mubuuza omulwadde waali ate n'aŋŋamba omulwadde ajja kutereera ali bulungi. Ebyo tuva tumanya nti bibeerawo bya bulijjo. Naye omwana agamba nti abadde asula ayogera na mizimu. Mwembalaba nja bookya nja bagoba, mwemba basindise okunzita temujja kunsobola, mukola mutya. Kale ebintu ebyo biva mu ddiini zino bannange ze tuyingiddemu ekikulu. Naye mbakubiriza, Katonda ali buli wantu wonna, mugumire mu ddiini zammwe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.